Ekitta bantu ekyatandika ku nkomerero ya sabbiiti ewedde mu bitundu by'ensozi z'Erwenzori kitadde bannayuganda ku bunkenke kw'otadde n'obutemu obw'enjawulo mu bitundu by'eggwanga ng'okutemula kw'abakulembeze b'obusiraamu. Okulwanagana mu bwakabaka bw'Erwenzururu kwatandika ku nkomerero ya sabbiiti ewedde era nga wetwogerera kati abantu abasukka mu 100 be bagambibwa okuba nti be bakafiira mu kitta bantu kino. Charlse Rwamushana ngono muwabuzi ku by'okwerinda agamba nti obunkenke bonna obuli mu ggwanga buzannyo bwa byabufuzi era nga gavumenti buli kyekola ekikola na bugenderevu. Rwomushana alumirizza nti okukozesa obwakabaka bwa Rwenzururu kigendereddwamu okubuzaabuza bannayuganda naye nga gavumenti emanyidde ddala ensonga lwaki obutabanguko buno weebuli kubanga busituka ne mu lubiri lw'Omusinga. Olutalo yesi gye luli point number 2 olutalo lw'amaanyi. Point number 3 olwokuba nti mukulu Museveni tayagala kulagana nsi nti waliyo olutalo byonna abikwata n'abitwala eri Mumbere because bw'okwata Mumbere ensi yonna egenda ku Mumbere bw'okuba ku nnyumba ya Mumbere amawulire byonna bijja kuba kuki kati bagenda kutunuulira ekiri mu magombolola amalala abantu gye badduka abantu ababudaabudama abatalina mmere abatalina crisis eri eyo because bw'olaga crisis eri abantu abavudde mu mayumba gaabwe abantu abafiiridde mu nsiko n'ebirala international community yingirawo. Amaanyi agakozesebwa mu kwanganga abaserikale b'Omusinga gayitirira era ng'okusinziira ku Rwomushana kyali tekyetaagisa. Bw'oba olumba ennyumba eri civilian installation togirumba ate ng'alumba nkambi. Naye bw'oba owulira bbomu engeri gye zibadde zaabika amasasi biki bye ne babigenda mu maaso ne form of assault oli abadde alinga alumba enkambi ey'amagye. Wabula okwawukanako ne Rwomushana gavumenti egamba ekitta bantu ekiri mu kasese tekyekuusa ku byabufuzi na buwagizi bwa gavumenti eri mu buyinza nga we byogerwa bannabyabufuzi wabula obutategeeragana obuli mu kitundu kino era nga bwatandikira ddala mu biseera by'abakyeruppe. Okusinziira ku minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Odongo abaserikale b'Omusinga be batandika obulumbaganyi buno oluvannyuma lw'okukitegeera nti Omusinga yali akkiriziganyiza ne gavumenti okumenyawo obubinja bwabwe. Gavumenti egamba nti abaserikale b'Omusinga 46 be battiddwa mu kulwanagana kuno nga n'abalala 149 be bakakwatibwa. In 2012 we had disturbances in the Rwenzori area. In July 2014 we had disturbances in Rwenzori areas. Had government lost elections then? No. So how can we therefore turn around and say you are persecuting us because you lost elections? So I would like us to understand one thing. Let us not politicize security. Let us not politicize criminality. Ekyokutemula abasiraamu Rwomushana nakyo akyekuusizza ku byobufuzi bw'agambye nti singa abatemu bano baali tebalina bukuumi tebaali badde na buvumu bwe bakozesa nga batta abakulembeze b'obusiraamu. Rwomushana agamba gavumenti erina obusobozi bwonna okukwata n'okwanganga obutemu obwa buli ngeri mu ggwanga kubanga amagye g'eggwanga matendeke bulungi. Ejje lino sirinafu but ejje obukulembeze bwalyo bwa butemu. Oli akozesa bubi ejje because inherently mutemu kata akozesa ajje kutemula but lyejje nga institution sirinafu. Ayekati warabalagira mugende mukube mutte bagana. Kuviira ddala sabbiiti ewedde ekitta bantu mu ggwanga kize kiteeka bannayuganda ku bunkenke okutandikira ddala ku muvubuka Akena Kenneth eyattibwa e Lugogo ne Mmeja Kigundu eyattiddwa emasanafu ku nkomekerero ya sabbiiti ewedde. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.